Omubaka Kazibwe Bashiri Yeyongedde ddala okutabuka era nga munnange gyali mu ddwaliro birungi si birungi, embeera ye egenda eyongedde ddala okutabuka era atewoomesa nakabululu. Twongere okusabira omubaka wa Kawempe South, Kawempe North, omu ku babaka w'e Kawempe kankyogere bwe batyo, Honorable Kazibwe Bashiri baziira babi Haji. Embeera si nnungi nnyo, kitegeerekese nti omukulu ono ayinza okuba naye kanywa okawulire tiyamuleka mabega, naye nga lwaki baba bawa Bashiri mbaziira obutwa? Kibuuzo nange nkyebuuza mukwano gwange muganda wange, nange bukyannemye okutegeera, nenga amawulire agali mu nkubo geego galaga embeera y'omubaka nti si nnungi, era munnange atweyongere omusabira kubanga ali kutaasulewo taasibewo era yeeralikiriza famire ye bambi. Naye nga twongera okusabira Omukama akusuuse bulungi, ate era twongera okusabira Omukama akuwonye abalaba ababi abo abakuleetera obutwa ne babukuwa. Ffe tetulina kye tujja kukola okuggyako okusaba Mukama asobole okuba nga akusuusa. Kazibwe Bashiri mumujjukira bulungi nnyo, yayatiikirira nnyo mu biseera biri nga akyali ku mayengo ga Pearl FM. Bwe yava ku mayengo ga Pearl FM nayatiikirira nnyo ng'ali ku TV ez'enjawulo, abayirawo omubiri ng'abayirawo omubiri era ng'agamba nti mbayirawo omubiri, era buli omu nakkiriza nti ddala Kazibwe Bashiri musajja ayiwawo omubiri. Naye nga bw'omanyi nabe, akawuka ako ke bayita nabe kabuusa ensu emisana, n'olaba ng'ekiswa kibuuka mu ttuntu ne weebuuza nti kiki, oba teweegendereza nnyo okulaba nabe nti nno ye yakiyingiramu toyinza kukikkiriza. Naye muganda waffe bazze ndowooza nga bamuyingiramu ng'akyali mu kibiina kyaffe kitugatta bannamawulire ekyawuja. Tetuyinza kukikakasa oba abakulu bamuyingiramu oba tebamuyingiramu. Naye bwe nabadde njogerako ne mukadde waffe Tamale Mirundi yagamba nti waliwo omukyala eyajja ng'agamba nti fani wa Kazibwe Bashiri, naye bwe yajja ne perfume n'agiteekaawo y'omukyala neyefuula ng'eyeteekako make-up. Kakati perfume eri neebeera nga efuumuukira Kazibwe Bashiri nemwonoona ekibumba, era Tamale Mirundi yagamba nti nno awo obuzibu bwavwa. Mujjukira bulungi nnyo bwe yaddusibwa mu ddwaliro e Nairobi mu Aga Khan Hospital n'ajjanjabibwa, ng'era kimaze okukakasibwa nti nno yaweebwa obutwa. Kale nno obutwa buzze buweebwa abantu bangi nnyo mu ggwanga lino, si Kazibwe Bashiri yekka yasoose okuweebwa obutwa oba okugambibwa nti nno yaweebwa obutwa, ne abantu bangi nnyo abazzi baweebwa obutwa, naddala abo be basuubira nti yayatiikirira nnyo mu biseera biri nga akyali ku mayengo ga Pearl FM. Bwe yava ku mayengo ga Pearl FM nayatiikirira nnyo ng'ali ku TV ez'enjawulo, abayirawo omubiri ng'abayirawo omubiri era ng'agamba nti mbayirawo omubiri, era buli omu nakkiriza nti ddala Kazibwe Bashiri musajja ayiwawo omubiri. Naye nga bw'omanyi nabe, akawuka ako ke bayita nabe kabuusa ensu emisana, n'olaba ng'ekiswa kibuuka mu ttuntu ne weebuuza nti kiki, oba teweegendereza nnyo okulaba nabe nti nno ye yakiyingiramu toyinza kukikkiriza. Naye muganda waffe bazze ndowooza nga bamuyingiramu ng'akyali mu kibiina kyaffe kitugatta bannamawulire ekyawuja. Tetuyinza kukikakasa oba abakulu bamuyingiramu oba tebamuyingiramu. Naye bwe nabadde njogerako ne mukadde waffe Tamale Mirundi yagamba nti waliwo omukyala eyajja ng'agamba nti fani wa Kazibwe Bashiri, naye bwe yajja ne perfume n'agiteekaawo y'omukyala neyefuula ng'eyeteekako make-up. Kakati perfume eri neebeera nga efuumuukira Kazibwe Bashiri nemwonoona ekibumba, era Tamale Mirundi yagamba nti nno awo obuzibu bwavwa. Mujjukira bulungi nnyo bwe yaddusibwa mu ddwaliro e Nairobi mu Aga Khan Hospital n'ajjanjabibwa, ng'era kimaze okukakasibwa nti nno yaweebwa obutwa. Kale nno obutwa buzze buweebwa abantu bangi nnyo mu ggwanga lino, si Kazibwe Bashiri yekka yasoose okuweebwa obutwa oba okugambibwa nti nno yaweebwa obutwa, ne abantu bangi nnyo abazzi baweebwa obutwa, naddala abo be basuubira nti bayinza okubeera ab'obulabe eri abo ababubawa. Mujjukira bulungi nnyo omugenzi Jeno Aronda Nyakayirima yafiira na ku Nnyonyi, naye postmortem eyakolebwa
bagamba nti nno yali afunye butwa bwe nange tetumanyi butwa gye bwava era abaabumuwa jeno Arona Nyakayirima baali bamwagazaaki. Bulungi nnyo yayatiikirira nnyo mu biseera biri nga akyali ku mayengo ga Pal FM, bwe yava ku mayengo ga Pal FM nayatiikirira nnyo ng'ali ku TV ez'enjawulo abayirawo omubiri ng'abayiirawo omubiri era ng'agamba nti mbayiirawo omubiri era buli omu nakkiriza nti ddala Kazibwe Bashiri musajja ayiwawo omubiri. Naye nga bw'omanyi nabe akawuka ako ke bayita nabe kabuusa enswa emisana n'olaba ng'ekiswa kibuuka mu ttuntu ne weebuuza nti kiki bw'oba teweegendereza nnyo okulaba nabe nti nno yakiyingiramu toyinza kukikkiriza. Naye muganda waffe bazze ndowooza nga bamuyingiramu ng'akyali mu kibiina kyaffe kitugatta bannamawulire ekyawuja, tetuyinza kukikakasa oba abakulu bamuyingiramu oba tebamuyingiramu. Naye bwe nabadde njogerako ne mukadde waffe Tamale Mirundi yagamba nti waliwo omukyala eyajja ng'agamba nti fani wa Kazibwe Bashiri, naye bwe yajja ne perfume n'agiteekaawo y'omukyala neyefuula ng'eyeteekako make-up. Kakati perfume eri nebeera nga efuumuukira Kazibwe Bashiri nemwonoona ekibumba era Tamale Mirundi yagamba nti nno awo obuzibu webwava. Mujjukira bulungi nnyo bwe yaddusibwa mu ddwaliro e Nairobi mu Aga Khan Hospital najjanjabibwa ng'era kimaze okukakasibwa nti nno yaweebwa obutwa. Kale nno obutwa buzze buweebwa abantu bangi nnyo mu ggwanga lino, si Kazibwe Bashiri yekka yasoose okuweebwa obutwa oba okugambibwa nti nno yaweebwa obutwa, ne abantu bangi nnyo abazzi baweebwa obutwa, naddala abo be basuubira nti bayinza okubeera ab'obulabe eri abo ababubawa. Mujjukira bulungi nnyo omugenzi Jeno Arona Nyakayirima yafiira na ku nnyonyi, naye postmortem eyakolebwa bagamba nti nno yali afunye butwa bwe nange tetumanyi butwa gye bwava era abaabumuwa Jeno Arona Nyakayirima baali bamwagazaaki. Ndowooza embeera baganda baffe mugiwulidde, bubaka buvudde eri abamu abategeera omukulu Honorable Bashiri Mbaziira ebibye si birungi. So baganda baffe mikwano gyaffe twongere okumusabira Omukama asobole okuba nga amusuusa mulwadde oba butwa oba kinze naawe gwe nange tetumanyi kikituufu naye nga embeera y'obulamu bwe si nnungi. So twongerera ddala okumusabira Honorable waffe Omukama amusuuse asuuke bulungi ate akomewo addemu okukola emirimu gye. Kyennyinza bagamba baganda bange era twongera okumusabira Omukama amuvuunise okusomoozebwa kuno kwalimu olw'okubanga munnange ali mu mbeera etali nnungi. Ffe Honorable Bashiri Mbaziira tukusabira weewaawo watwekweka, weewaawo watwegaana, weewaawo watweggyako, naffe tetujja kugaana kusabira, tujja kugenda mu maaso tukusabira Mukama waffe era tukwagaliza okusuuka okulungi kye tuyinza okugamba era ne tukusuubiza nti tukusabira buli olukya obeera mu ssaala zaffe era tukwasa Omukama akutuwonyeze bw'obalaba basobola bakola kye basobola naye Mukama yajjanjaba. Tusaba Mukama asobole okuba nga akutuwonyeza bulungi nnyo nnyini ddala, komawo ddemu otambuza emirimu egyakuweebwa.